Cha. Kasenyanko entalo baga ntensebero efale manyibwa nyiniyo abadde yabula naye mama yaddidde mu ntalo mbu yabadde ataasa big eye tolwana mugagala okulwana ne Kenzo kakati entabwe eva ku chi Federation ngawe mugimanyi ya Kenzo babadde mutundwe ku Lwokutaano kati bagezaako at least to federate uma Federation simbi abula bagire bayina obuzibuzibu beta federating mu bulungi nera akubawulira amaloboozi ge bayinanga mazibu buli omu ayogera kino bwe bityo kati Sindi kubanga yakulira Uganda Musicians Association WUMA kati nga yayitiddwa UNCC Uganda National Cultural Center balabe engeri gye babeera muli mu federation kuba federation ebeera waggulu wa associations kati ekizibu WUMA association ate yina associations era bagiyitako WUMAs kubanga yinamu 13 zebayita clusters nti waliyo ebitundu bya Uganda byonna kati Sindi ngaga nti balina abamemba abayimbi 12 mu bitano kati aba 15 balabanga abasinga federation y'amaanyi bo baga nti mwabali mu federation ate mwina associations kati awo obuzibu bwavudde nga Sindi agamba kwadenga kulwanira buyinza anyway muyiwe cabinet tudde mutulonde kubanga sijja kujjanga Sindi nga sina kifo kinene sijja kufuuka mwezi wa office oba yebuuza kummwe nga ate ndi munene kati otegedde naye nga jjukira obuzibu obuliwo ddala Kenzo ye president wa federation amyukibwa Shiba atakwatagana na Sindi yadde kati Sindi gwe nawe beera muntu obuuze Sindi yazze nti Shiba yali waggulwe Dotalo rere kati oba olaba lulabe waliwo ekintu ng'omukulembeze kyolaba nogamba bantu basakwata kati amyukibwa ne palaso ati tibakyogeddeko power sharing awo wavudde obuzibu katono bakubagane era nawulidde nti entalo byavudde kubeera nga ebifo ebyo nti waliwo Kenzo yagambire nti bw'oba temwagala ffe tuyinza n'okusalawo ffenna wamu ne tugamba nti oba mmwe tubaleke ffe tufederating kati awo big eye nasituka kisoboka kitya awo ne bajja ne bamukwata amagye ne gayiika agate ne Sindi asitudde enkundi obuyinza bannaye obuyinza naye kisinga okubalo kyembuuza mu obwo obuyinza bafa ssente bafa maanyi Sindi alina byannyonnyola ku nsonga eyo kati tusooke tumuwulire Madamu President nkulamusizza nnyo omuseeguyo wabukedde bano gyebaleko kale munnaye naye gyebale oyo kya President bannaye gyendi oli otya bannaye nga tubiraba ebintu biwanvu nnyo tutuukayo tukola meeting naye ne tufuna era obutakkaanya kuba ate ne tusangayo ne associations empya zetutawulirangako nga Machimbe Music Association waliyo Central Music Association ne Metropolitan basically almost buli leader ali ku federation alina association ye alina association ye gye yatonzeewo kati ate abakulembeze abo tebali mu WUMA mwebali mu WUMA ate be bawandiika be bagamba nti bali mu association bo bali mu WUMA bonna bali mu WUMA so bali bwetuka meeting bagamba baavaamu mu WUMA but fenga WUMA tetunafuna any resignation yadde okuva mu WhatsApp group mbu avuddemu mu channel zaffe eza communication tewali avuddemu so naye bagamba nti no batandise their own associations era nazo zigenda ku federating mu federation kati golooza okupapirira okwo kwa ki emabega ekiriyo ki nze ndooza mulimu ssente naye nga ekyo kyo sobola kiwaako bukakafu those are the rumors nti waliyo 30 billion ezijja kati ndooza buli omu aligezaako okwesituatinga everybody is trying to get somewhere where they can get a bit of that money WUMA erimu bamemba bameka WUMA tuli 4,500 at the moment bali mu bitundu kyabo ebya Uganda tulina 14 clusters so tulina northern tulinayo Lira Arua Gulu and then wano mu eastern tulina Elgon zone Mbale laba beetoolodde ne Soroti and then tulina Masaka tulina Fort Poto tulina Mbalala kugamba tulina Jinja so balina abamu be bapolose ne baga nti bavudde mu ki
mu UMA waliyo balida abamu be baggyeko naye nga abasinga tukyabalina kuba right now batuggyeko balida 3 naye era tukyalina 11 clusters ezikola ki ezitambula kubanga oze okugatta industry nti federation zegatta industry ate kati lwaki otematemamu abantu abali organized lwaki obatemamu into small associations mwewuliriddeko kati ekibuuzo kyo kitegedde obuzibu bw'ebifo bino kyembadde ngezaako okukubuuza bafa akasente bayekuba bongabo nti njagala kusinga ku munnange nze nnyo okubeera waggulu naye alina okumbeera anti kati ebintu by'abayimbi biri bwe biti beezalawa kiringanga emmotoka yingini ebeera esirise naye nga yingini yevuga byonna ebiri ku mmotoka ng'emipiira bwe gyeyowaana nti ffe gwe kalo yingini kati njagala ovuge wekka weevuge bode y'emmotoka nayo neekaayana nti njagala bw'oba oyina emipiira neyingini kale nga bigenda kati ate bode banaatula ku mupiira kwega ne steeringi nejja nega nze abafuga mwenna nzaalaga nti mukole ki tudde eno kaakati katulooke tuwulireko Sindi wano ng'anyumya bwe babadde bamukuba. So we batuzala wakwe gamba don't disrespect us embeera awo nekyukamu katini so amange sitaso omuntu asinga okubeera naturally more aggressive ye big guy naye ekirungi kiri nti nayimuka neyeyogerako ng'omusajja nalaga kumaanyi wavuddeyo abasajja 3 okwabadde Mr. Lee okwabadde Bruno gundi yani Bruno K ne Racing kye baagala omwambali baagadde of course to defend their president bawade baagala ku defending Kenzo president waabwe ne bavaayo so wabadde waawo amagye ne gajja ne gatutaasa bikiso tewali yalwanye. That's the good point. So ne tusalawo tumanyi kinfo ky'okwekuba naffe aba umo tukubira sereni katuve wano Bruno K abadde akwagaza ki Bruno K ye awulira nga UMA teina kuzala wa Federation twali badde tukkiriza buli kimu kye bagamba because ye agamba mbu UMA failed to do what the Federation is doing at the moment ate simunenya because he's misinformed okiba ebintu ebisinga tabimanyi ebiri ku ground because mu UMA tabaddemu bye tubadde tutambuza bulijjo badde tabimanyi so yavudde erina obusungu bungi so abadde ayogeza obusungu because of ebintu byatamanyi so he expressed his anger and and he was very aggressive towards me but ebyo bibaamu nabimanyira I'm not really even angry at Bruno K at all nensalawo nti eno this violent situation katugiveemu katakimanyi nti gwe King Hustle simanye mwana yego walibuuziza blood wabadde tebamanyi mu Federation kyobamanya King herself tebamanyi it's a whole different ball game nga watuuse ku sereni geza Sindi talina Federation nemujalimu kuba ne UMA yatuukako akadde noga nti evuke Federation nga nnene nnyo naye ekyate ne bagaa tusooke tukireke kati wali kwe kulaba waawo ne bagaa katukole ki olugendo lwa Sindi nno lwanyumya ku mbeera eno luwanvu naye n'abalala we bali abamuddamu katusookereze Sindi tumugjewo kubanga ekyabadde eri kyonna kyali kitambulira ku Sindi kuba UNCC bwe yayita olukiiko yaluyita lwa Sindi naye Sindi bye basooka okuwandiikira UNCC ebaluŋŋamye n'abali kuba Sindi mu kulonda okwasooka balonda ba Kenzo yaliyo naye n'avaayo ng'aga nti banayise bitegedde kati katusooke tuwulire amalirize ye Sindi njagala manye nti buli kimu kye twogera kirina okuba mu mpapula. So if he has any proof of what he's talking about, let him prove it. Because it's not just me. We're 13 organizations. Zonna zaaganye okufederating. Nga bwe twagenze bwe twakomyewo. Nobody said, you know what, for me, nyikuyimira ne federation. Nobody. Fena twavuddeyo nga tetukanyiza ne tubaleka bo ne timu yaabwe ne associations ze baabadde baforminze bo nga bo. You understand? That is what happened. It's not only UMA. Eyo narrative gye batambuza sinungi. Don't you guys feel like you betrayed by UNCC? Yes, we feel betrayed by UNCC, but UNCC si katonda. We are finding our way around UNCC. We are hoping that somebody above UNCC ajja tuwuliriza. Era fenga association suli kunoonya empapula tuziwaani because kati UNCC at the moment tetusobola bawa kubeesigana ki n'empapula zaffe ze tubawa kuba ebintu bagenda babikyusa bukyusa. Yes, so we are trying to find our way around UNCC. Twagezezaako okugondera amateeka tuyitemu NCF ne UNCC naye ate batulaze ki kintu kyobola agambye kiraka akajja kaliwa kali sereni kubanga poliisi zigenda kukyuka lwa sereni but ffe tugenda sigala ku kituufu omanya kayimba ke bagamba and if you stand for the truth you better be ready to stand alone mpagidde kayimba munveeko I'm not a politician at all naye ate kinategedde nti if you
kakati ebbanga lino lyonna tubadde nga tutambulira ku federation UNCC eno UNCC kyekibiina ekikulira katugambe bw'ova mu ministry of gender etwala ebyabayimbi odda ku UNCC bw'ova ku UNCC odda ku NCF National Cultural Forum ekulirwa baragadi Emma Mulondo nga ragadi ye chairman Emma Mwalizi bw'ovaawo odda ku associations ne federation naye nga kale yali badde federation odda ku associations however NCF yetwala associations ne federations kati ragadi kitegeeza yakulira bino byonna naye ebibiina si bingi nnyo ebyo abantu bannaye tebagwedda n'abayimbi anti bangi balinga milioni 5 mu ggwanga anti kati banoonya ddoboozi limu likwataganye kati sindi ekyaga nti kati bwe muba mwagala kukwataganya bayimbi mu federation ate mutematema muwuma ate olwedde abaakoledde abali wamu nze ndowooza wuma yali situse lumu yonna neegwa mu federation ne bagabana obuyinza kyenkanyi okitegeera kati kasooke tuwulire Brunoke kasooke tuwumule bwe tudda tusooke tuwulire omukulu oyo Brunoke olugambo mu kyenkya Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road jangu wegulira ebintu mu maduuka gaffe bannange parking ngazi ate nga security eri ggulugulu byonna ku Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road maaso ga Sharu kireka tukulindiridde leero ngaluwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Leero ngaluwagiddwa. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully and blocks leakages from both sides. Soft Care, yeah. Nirvana packaged drinking water is a product of Crown Beverages Limited, makers of Pepsi products. Gossip is for amateurs. Yes. And indeed, they always question. He doesn't want to talk about money for money. All land belongs to the state. Yes, they will compensate you, but according to the rates. All new soul food on Urban. To survive. We bring you facts and dissect them to make sense. Ndoza si kyabwenkanya abaana baffe wano okubakozesa ebibuuzo bye bimu. Omwana ali wano e Kampala, amasannyalaze we gavaako generator ng'etange. Bakola test eno, bakola ndala. We bring to you a new rice variety which is drought tolerant in search of gold flakes. Enjoy your favorite shows that discuss national issues that impact society only on Urban TV. Find us on DSTV channel 288 and GoTV channel 375. Essaawa eno ng'ekutuusibwako. Rico Cubes, kuba bijanjala ebiwoomu. With no Premier League, what is there to watch? Mom, what do you mean? We can watch Lewis Hamilton at Silverstone. Lewis Hamilton! Someone's going to cry from joy again. And no, not Arsenal fans. It's Djokovic. And we can watch it all while sipping tea. Wait, when did the two of you start knowing so much about sports? Stay connected for unbeatable sports on DSTV. olugambo mu kyenkya Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road jangu wegulira ebintu mu maduuka gaffe bannange parking ngazi ate nga security eri ggulugulu byonna ku Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road maaso ga Sharu kireka tukulindiridde. Teguye tugendedde mu Bulango ngoyagala kumpa Brunoke ali ku sayidi kiye wa federation ya federating adalina n'ekibiina bamuwadde we mukono naye yafunye ekibiina ekiki sindi gwe tomuwuliriza eri katusooke tumuwulire omukulu ono yanyumya like olutalo bwe lwazze
ne lwe lwakomezeddwa nga amagye gayiise. So whatever each big eye has with Kenzo, everyone put their differences aside. Tugaliro kasule wa mutu federating. Eba kuma bazze kabwe kisingo baka yanya siku federating atutuke ku copyright yo bapo kuyamba industry bagala before. Kenzo nasuka nagamba ngenda pawe before. Eba kati ne bandamu ne basuka bali twagala yiwe cabinet. Kati ko yesterday we had all agreed. Nti tuina association imeka. Nibogera association kuma zerese kamuta biki zonna nibaza fulpinga nibazipika ko zigenda federating. Nenge kitufu kyo kindi bandikendeza ku bibiina byabwe bisusse obungi bigenda bakozesa na byensuku. Kati ng'ebyo byonna biri awo. Omusajja bamuyita Sudiman. Ono nno promoter. Sudi yayimba nakoko. Kaakati ono nno mujjukira ne nga kolagana ne Kenzo baba batabuka batya ku kivulu kya mbiro. Nenga yagenda kuba kyeyo mwali mu ggwanga. Ali Canada. Naye agamba nti eno gyendi nange mbigoberera. Bukedde TV etuuka buli wamu. Era mbatumidde nnyo mwenna abali ebweru mu diaspora, Canada, United States of America. Kati waliwo Alway Pretoria. Alway's restaurant yawo. Kati kakati ono mukulu yagamba ayina bwalaba Sudiman nti Federation yeno yali badde bweti bwalowooza. Nsaba abayimbi mwenna mwegatte copyright ene gende maaso ne copyright genda maaso nga mwina ababebe kulu ne Kenzo nga ebaliidinga omuntu eyalisobodde okukola ekintu kino ne kiggwa bulungi aliogwo aliomu bamuyita Dr. Jose Chameleon. Banji basobola okubeera ba president ba foundation David Lutalo ba Paraso banji ba Juliana basobola naye obuzibu obuliwo ne Ragadi asobola okubeera president naye obuzibu obuliwo the respect omuntu asobola okutuuza abantu ku mmeeza ne bakkiriza copyright neeyitamu n'omutima ogwo bamuyita Dr. Jose Chameleon because Dr. Jose Chameleon aina respect from every side. Chameleon mugana wange facing ojoyambe entertainment industry, they need you copyright kubanga fena copyright tugyetaaga. Kale baganda bange, take care and God bless everybody. Omukulu Sudiman kye kimuleetera okulowooza nti Chameleon yasobola ekintu kino. Ensonga gikuwadde. Akrosinga buli wamu alaba Chameleon abato bamuwuliriza abakulu ab'ebibiina ebyenjawulo yaga nti ye muntu ndowooza yenga yavuddeyo okulaga nti alina interest. Anti wabeerawo omuntu ng'asirise kati Chameleon alina gyali eyo gyayogerera ebintu bye gye yasindisa eddoboozi waliwo ekiyaye kyagenze kiga nti kyayogedde nga ye nga kigamba promoter jobs link ow'e London. Lwaki otuuza alien skin mu economy? Oyo muyimbi sitawo amaanyi naye nga si ye Chameleon yayogera. Chameleon tali mu ggwanga alina gyali. Kati ate bannaye n'ekyo nakirabye ne bw'atuula mu economy nze mbabuulira nze ku nnyonyi ntuula mu economy lumu lwentulako mu first class oba business class naye siraba buzibu nalabako ne Bobby ng'atuula mu economy. So what? Mwenna mutuukira kumu mwenna lwakuba nti eri emmere bakuwa nnyingi ebyokulya kiringanga bw'ogamba nti omunnyo bagusaze ebbeeyi kati omunnyo nga bagala sukaali mu mukekkereze kubanga wa bbeeyi kati sukaali bw'akendeezebwa ku bbeeyi osobola ga munywe mungiko naye omunnyo ne bagusalaga gwa bwerere tosobola gusussa mu nva era ne bagusussa kibooko ziba ziyitingana buyitinganye n'obufumbo obugaala. Kakati emmere bakuwa nnyingi mu business class ne mu first class naye ate kwegera tolubuto lujaga nti leero nyina nnyingi kandi ensukkewo era tojja kutuuka kogisussaawo koli tolina maginoiti enjawulo nti kwebaka oveyo Dubai nvanye Dubai ngenda California 18 hours non stop nyonyi nga tayimiriddeko naye sebo fa abawanvu otuuka amagulu gakoze ki kati wabize kisa abaye basedda bamubi sebo oli bulungi naye zalien skill okutuula mu economy no problem. After all yasosoli nya ku nyonyi yagenze na London mu nsi y'amaanyi kati olwo ki chance kastaji funyi ova ku bantu
Eyo nabaginoonyanga abikoledde ate nabadde ngenda okwewunya omusajja ompo sigenda London era singa teyagenze okugwakwe kwabadde ne bwe yaligenze kati bino ebyekwefuula mawaya noga nze sigenda kugenda yabadde agwiridde awo omukisa nga guzze gukozese bw'otogukozesa there is no second chance okitegedde bw'aba awakana nalaba yanga mulonga mugamba nze nange nagigaanako naawe kati ye yanga mulaliwa yakuba oluyimba wali tebatusobola lwali luyimba lulungi nnyo n'aba wakabi era obwakabi ne buba bwebutyo kakati alinga kireva gye yakuba 2007 manzi wa nani ng'ekizibu kyalina ekinene nnyo nga yakiyita kirungi ye gaali gye yalina ne bakanyama b'ennyama ennene kakati bakanyama bagogenda boga nange nali nakamala emyaka 4 mu mawulire nga teryammanyi nange ndi awo kati okusaba okuba akisesinga omukuba ekifaananyi za gwani bali nsaba kuba ku kireva gye ekifaananyi wano kati kireva gye babadde wali talina bambi kanyamaga jangu nkubeeko ku kifaananyi kyenjagala okutegeeza mu kyo bw'obanga muyimbi oyina nti tobeeranga ow'amaanyi n'olowooza n'enkyo ojja kuba w'amaanyi please biggwa kati gwe akasente ko koofunye tosooka gula Subaru nga yanga mulo bwe yakola sooka ogulumu akatakako ozimba akayumbako nedda ebirooto tusooke tubisabalize nkubulya kituufu oba omanyi nti nkusinga obukulu ne experience ne exposure n'ebirala kubanga kati kireva gye yennyini mulimbala manzi wa nani yasooka kugulamu mmotoka n'ebiki ne bakanyama basasula n'okubaliisa bali expensive n'eggaali yaako agenda okujjukira okuzimba ennyumba ebuloba yagiyingira yakimu ngo n'oluyimba lwaggwako kati gwe n'ogamba mbuki kale birooto ebirooto byo ojja kukkiriza mu maaso eyo nti nalinda otabulosi ddala dread dreaming okitegedde kati tuddeko bigi oyo agamba kawonawo kawonawo Federation yandibyese natuwa bunyimba ndagese no natuwa bunyimba bya Federation nabyesonyiwa nebi kyagala okugamba muki aleke tubuulira bibye bwe byabadde anyway kale katumuulirize alamentinga agamba bannange nze sikirabanga babadde bankwa nenze nga nsoboka yinza kasenyankwa nkuba atya kasenyankwa ebintu byaganye biteeka ku personal level kituufu naye katumuwulire anti kati ffe tubabuulira ebintu nga ebirina okutambula nga formation ya Federation bulina okuba bo tebaagala nkola eyo bo baagala kukola kyabwe niwe balina okukola ki okukikola kubajjukira UNCCU yayisewo olukiiko lw'abakulembeze ba association kitegeera UNCCU yeyatuwandiikidde tegedde era zabaddeyo nnyingi za associations ey'aba songwriters ez'aba producers akabondo kaabwe nga bo baagala bakivuge batyo tegedde tubagamba nti bannange n'ensonga lwaki UNCCU yatuyise kuba ekituufu ekola ki otherwise singa kyemukola kyabadde kituufu ezabagambisa nti mukozeewo Federation ffe nga tetulinajja kati tuzze kati ziriwo ziri zemwogererako weebale nnyo okitegedde bo kati munnange nti kati bakoze ekintu ekiri gundi bakibaganya bakozeeyo bwa associations obutonotono obuno simanyi kawempe makindye ogamba simanyi munakyengera gundi ate kati ezo tezirimu ouma weebale nnyo naye ebyo ebintu nga tubikoze nnyo bannange lwaki tebyetereza Federation nayo tetukooye bagamba omuyimbi awuliriza ow'amawulire surprisingly ate omulimu gwabwe gwe gumu almost kubanga oli musomesa noono musomesa oli muyimbi alabira wala baba bannabbi ow'amawulire y'enjawulo nti bw'asoma ennyo mawulire alaba ebyaliwo n'alaba ebiriwo n'alaba ebirijja nakkubira toki kati ne bamuwakanya kati ne babituukako nga bwenkugambyeko wali emabega naye Helen Koma alina ensonga ze yatubuuliddemu nga alina entalo z'ennaku zino ne buno obwana kataleyandikando enno ate nga buyita maama waabwe akamu azaalako alabika alina kaazaalako ku bombi kano akeero nnyo alabika asobola okukazaala akeero nnyo bakaddugavu akatonotono ze simanyi naye keyasinza okwogerako Helen Koma asobola okukeyimbamu kandi alabika kalina emyaka nga 22 Lukoma baba ayimidde emyaka kuva bwe yabira mu obsessions nga 2 nate nga omuwala azaalira ku myaka 12
Lukoma asuzwala akamukubana bakre Katalia ndikana. Ndana sanga bombi abazaala. Nedda onomuddugavu tamusobola. Omunene muko. Kanokokka. Nanga ekinene kyekito. Oli alabika aweze emyaka 3 mu something. Oba mu 3 mugumu. Ono alabika ali mu 24. Naye entalo zaabwe zivaawa. Kuba siraba bwe tewali just ezzalawo anti naye ate mbo teyaboogerako bubi. Naye ate bo bwe ne buzza nnyo. Kati ate bwe yazzizaayo banaasunguwalamu. Naddira kawalake n'akatuuzaako. Kigambo jju. Uliriza. Ndi bulungi. Bakuyisizaamu eggaali ayooke. Eggaali ki sinaagiraba yadde gamba ki? Abaana bakuyisizaamu eggaali ba Kataleya Ndikano ne bagamba oyimbidde emyaka 10 bayimbidde omwaka gumu oli awo toyina ndongo. That's what they said? Bakyogedde bampe simu nsooke researching bakyogedde baga toyina ndongo emyaka 10 toyina kyolinawo kyolaga nsi nebo mu myaka 10. First of all, amanya gange nze Helen Lukoma. Bo bakachere. You sure they said that? Be sure. At the end of the day, simanyi lwaki bandiyogedde ekintu bwe kityo. Bombi bakyogedde oba omu yakyogedde. Omuweda supportinga munne. Omuweda supportinga munne baga sina ndongo. Naye olaba there's a difference between being in a group and being in a solo career. Nze ndi mukyala mukulu ate ndi muzadde. So I don't know why they would say that. I need to know the interview they said and why would they say that. Sinabagiraba mpa details so that nkuyagamba mbuno baade babuuza endongo mugiraba muti abaani be mulaba ne bagamba gwe endongo yakulema myaka 10 gyomaze mu ndongo tolina kyolinawo. Myaka 10 babebi mulimba. Bana obawa magezi. At the end of the day, I think interview bagikwata bubi. So sina magezi mangi gembawa but baddeyo mu interview bagisome. But obasazeewo okuba bakachere. I really don't have a lot to say about it because bakyala banange. At the end of the day, I am queen. We're all queens. But I'll put them in the princess level. Bakyali baana bato and they are achieving. But I would also like to apologize to one of them, Atali Onoyan, Omulala, at Kenzo. Because then I listened to Kenzo's interview. I am sorry, woman to woman. We were interviewing Vayo Bubi. But the truth is, I simply wanted to tell those people that Sina advice in Izabawa because you guys are achieving a lot. Mufunye munyo mukoze nnyo. Unsolicited advice. Tukuza abantu advice netu misleading. But na yo omulala ayagala okumbuza kye achievinze mu myaka 10. Baby, until you become a solo artist, baby, until you achieve what I have achieved, ngabo gambe ndi mukyala mukulu ate ndi muzadde. Zendi muzadde. Until you achieve what I have achieved at my age, then you will ask me. First of all, you are in a group of 2. Group of 2, I have been in a group of 2. Baby, BMPC move your jamu. Do not attack me. Do not attack me because I am not attacking you. I'm simply saying my truth. But bobo osobola ate obo oyagala nja kukunoonya nandiba omuzadde naye nja kukunoonya ne bwe kiba tekisobose osobola okunoonya kapakati noonya buli omu wa covid kapakati ayinza okukusobola ya but I can't. I am a mother. I am a queen, baby. I wish you all the best. Siri mu lutalo naawe sinze sikyavugira mu basi nti bankimira mu basi etali yange nti bajja kungobamu. I'm not in a group of 2. I am solo. Until you stand solo, baby, come talk to me. Ageze nayo gera ku kapakati yakola. Mbo bebenkana ne bali. Bwe bagibanga le bagiddemu. Nga babawemula. Naki. Birimu n'ebyo. Enjala nga mpanvu bulala. Yolabya complaininga. Kati yakola atya? Ekyaki. Ozageze zitekako nga taziraba. Oba asooka zijjako. Hawaaye. Kekagamanye. Akaki. Akali amago. Naye waliwo lwe kagalemwa. Nze naye bakakagale ne kagafumita. Nkutidde. Agenda zitekako nga manya asobola. Katumusaasire. Katuyitemu. Katumulemu tukome.
olugambo mu kyenkya Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road jangu wegulire ebintu mu maduuka gaffe bannange parking ngazi ate nga security eri ggulugulu byonna ku Junction Shopping Mall ekirika Namugongo Road maaso ga Shell kireka tukulindiridde tukutuusaako ebinyuvu okumanya teno show eddibwamu buli sawa 2 kitundu ezokumakya ate tubeerawo mpaka ku Saturday tujja kubanga tutambula paka ku Saturday muziki ku muziki mutambule mugende okumuwoke gugwe balaba makooti gwe Where did your wife leave you? Mukazi olwaki yano kazanyo ku kazanyo ne firimu ezaaliko n'eziriko oyina okkiriza twasaze okubukedde tunate kubatera ukoda step dotas sinate tega omukutu gwa Zam TV 354 Go TV 378 ne DSTV 378 weetabiddwa emiwendo egiri waggulu ate nga kikutwalira obudde buwanvu okusindika ssente olw'enkola ey'akasoobo enkola ya Airtel Money weeri okutaasa ebizibu ng'ebyo era tusaze emiwendo gyaffe paka ku ground kati okusindika ssente okuva ku Airtel okudda ku mikutu emirala wano mu Uganda mu East Africa kun'amawanga amalala kuli ku miwendo egisoboka eri buli omu weesige Airtel Money okukutuusiza ssente zo wonna w'obuyagadde okuziweereza mu bwangu awo teri kweyaliikirira kwonna nyiga *855# ukutandika kyusa odde ku nkola ya Airtel Money leero onyumirwe emiwendo egitasangika wala ko n'empeereza esingayo okubeera eyo